mutabani wa Shiba muyite munange ate Amiru bamukubidde munange ate ati muganda wange ebadde so beautiful. So byengedde okubeera nga nkolagako ko Shiba Kalungi abadde happy nnyo wali kw'ossa ate omuyimbi Pallaso kyakoze munange ate nakyala wali munange ate live amuyimbidde akayimba live wali muganda wange omukyala munange ate naye abadde so emotional. So byengedde okubeera nga nkutuusaako ko maaso awo kw'ossa ate Vinka abadde munange ate n'ebyatukakasa wano bampita Jaminati nsinza ku Jaminati Yugi wabula kansoke nkutegeeze inti wobeera nga tonaba kulayikinga video ogimpere bambi like kw'ossa ate n'okusubscribe nga kasita obeera nga tonnaba kasita obeera ng'omaze obeera oli ku muzigo munange ate mwereere. So Shiba Kalungi bamukubidde munange ate ati ku mwana we munange ate Amiru ati nga bw'ogezaako okulaba agambye bannange wow. Thank you. Oh, he looks so cute. His eyes and his chocolates. This is my baby. Thank you so much for everything, my baby. And you take the house. Era nga bw'ogezaako okulaba bambi abadde happy nnyo ku ati eyo omwana mulenzi ono gy'abadde amukubidde. Era nga nkuteereddewoko n'obubaka munange ate osobole omufollowinga mwana mulenzi oyo ati gy'akubidde munange ate omwana wa Shiba Amiru esayiti eyo. So nga nkwongeddeyoko munange ate Pallaso abaddeko ko n'ekifo ky'abaddemu. Pallaso n'asooka n'ayimbiramu munange ate live mwana muwala oluyimba era nga bw'ogezaako okulaba ekibadde ku stage. Enyonyi bwe zitwala bakadaama omutima we gwatwala papa zenakabadda siddamu kukaaba kwagala kuba ngufaanana Beyonce kwagala kuba obumwabo bwa pinki mwana gwe waba oluseka bulungi obulungi tebabukweka amulabye mugamba mwetaaga amulabye mugamba mwetaaga the way you smile like Rihanna. Omuyimbi munange ate Pallaso bw'atyo kabadde kakutte vibe wali munange ate ku TikTok. Nkongeddeyo munange ate ku Vinka mwana muwala ono brand ambassador ku baggayi bano munange ate aba Chicken Tonight era nga bw'ogezaako okulaba naye muganda wange. Hi, so I am at Chicken Tonight today and I am going to be serving today's guests. Will you be one of the guests? Are you a lucky guest today? You're welcome. Hi, Chicken Tonight has a new product. It's called a kuku roll. Have you guys tasted it? Do you mind trying a kuku roll? Have you guys tried it? It's coming with a ticket to my concert on the 21st of August. My concert. I'm going to give you guys 2 tickets to the concert. And thank you for supporting me. Vinka alina engeri gy'azannyeemuko wano munnange ate paati okuggyayo munnange ate amakulu ku kyabadde ategeeza munnange ate ku baggayi bano aba Chicken Tonight esayidi eyo. Kuku muganda wange kibadde kikambwe nnyo era nga bw'olabye munnange ate mu katambi ako Vinka bw'atyo. Jjukira nti no Vinka concert munnange ate eyengedde era nga by the way kigenda kubeera wali munnange ate location ate ngyerabidde bannange naye nga ky'oba omanya nti nno Vinka alina munnange ate concert kijja kutokota munnange ate eside eyo. So ye Vinka obutasoma munnange ate update yonna eri Vinka kakasa nti osubscribinga ebisigadde byonna just bitwekere.